Ambotya. Ndi bulungi mukwano oli otya? Obulamu buli butya? Si bubi. Okay. Not bad. Happy New Year 2023 yakutwala etya? Nga bwe wagira bwe yanvuga byonna ebyalimu. Neka this is 2024 so it's a new me. Yeah, new stuff. Okay. Yeah. Byagwa biti yali yabbye essimu ye wamufuna? Simu bwe yagibba. Police nebikwasaganya naye ekyo nakivaako nagenda mu America nengula essimu endala. Kyo nakivaako dda. Olina ssente. Essimu yalina insurance. Kati nga nina okugenda nfuna endala. Okay. Yeah. So afuna endala n'obivaako tewalinamu kafiya konna nsinga ddamu n'ate ebintu ebirala? Nyinimu abiriko. Nze I'm on something else. Nyinimu? What do you mean? Nyogeze Luganda, si kyo? Okay. He's working on it. Omwami wo? He's working on it. Ade bakwesunga tobakubye busu. Sinagambako nti wendi nkyaliwo. Do you see any ring? Tekuliko ring. As long as there's no ring on here, no one can claim me. Naye ng'omuntu wakulabirira balina okuclaiming. Ate andabirira yataddeko ring. Oba yankuzizza kubanga ndi buto. No. Omusajja atana kuteekako mpeta wadde osulawo oliyawo si tabawo. Nze nsulawo omusajja nendi omusajja. No, nawe. As long as there's no ring, he can't claim me because era agenza okuneegomba nga nfaanana bwenti. So si yandabisizza bwenti. Okay. He's attracted to this look. Nensi yagitaddewo all these years. Okay. Yeah. Ng'oggyako ebizibu bye wafuna 2023 kyekirala kyewalabamu ekirungi. Ekirungi nina ebintu byange bye namaliza. Ekikulu ebintu byenkola bya family bangana ebyogerako naye nga gyebiri. Ne tutunda ne bikola, you know, stuff ebitali besides music. Investments. Yeah. Omuntu wakulaba tayinza kikkiriza nti okola olina investments. I have. Anti bakulanga omukyala eyeejalabya kwagala bya mutindo kwagala birungi tolina budde bwe stressinga mu ebyo. Waliyo omukyala tayagala alabika bulungi? Bangi kye baagala. Really? Omukyala ino olabika obulungi o attracting ebirungi? Yes. Okay. Nina okulabika obulungi neefaako kuva dda even before music. Ne mu America bwenti bwe nali. Okay. Yeah. Talking about your vocals, recently waliwo omukyala yavaayo n'agamba nti yakutraining oyimba naye tewasasula. Sasasula? Abadde akutraining otuula mu maloboozi naye kati temukwata masimu mwamublockinga. Mutegedde omukyala alina obuzibu ne manager. Like she asked for a job ne bagumuwa kati ne bamuwa time frame ey'ogukoleramu. Okay. So balina obutakkanya na nnaku like ane ennaku z'ataakola naye nga ssente tebasobola ddala gusasula nawola atuyamba abantu ottamanyi kati olwo omuntu akukoledde ekintu akukyusizzaamuko why don't you pay them? Yeah. So tabanja? Atabanja right now baamuwa ennaku ze yakola tiyamalayo so baamuwa ennaku ze yakolako baamusasulako ennaku ze yakolako. So no byagamba kino mwamublockinga byo biri si bitu wali amublockinga ne kati aweereza messages ne kati aweereza ennyimba. You know she's a good person just that nga omuntu yenanga abanja waba mufixe like avaako mu mbeera katini kyabuntu naye nga like she's not a bad person. Okay. Yeah. So your friends now mwabi sorting out? Okola n'omuntu doesn't make you friends. Oba omumanyi. Yeah. Talina buzibu. Okay. Tekyakosaamu ng'omuntu gamba nti Omumerika abanjibwa? Atabanja nze. Manager yamufunira omulimu. Naye ayigiriza gw'oyimba. Kati manager bw'akufunira omulimu. Bw'afunira omuntu omulimu ajja kukolere. Yaba amusasula. Kati ebyo n'oba amusasula mmeko batomanyi nakumanya. Obitegeera wano nga bafunyemu obutakkaanya n'obuuza manager what's wrong? Tennaku bwesi teyakola n'ekino teyakola. Abanja mmeka tuzimuwe. I just sorted. Yeah. Okay, let's talk about your new project. Kokonyo. Weekoze ebintu. Tira mwoti Kokonya King Star, shout out to you. Okay. Yeah, he made it happen. Okay. Yeah, actually luluyimba yali yaluwandika mu kusooka yali semi lyrical. Kati nesimbo yaluwulira n'agamba naye ono oluyimba lwagalako saha. So nezime yaleeta idea eyo nakubira saha nakubira King tayagala byamuyita saha. Nakubira King ajanyigamu nakubira King. So King we yamukubira namugamba hai cyane jo tukole. So that's how it happened. Netugende nakauka netukola oluyimba lwemulabako kati. Okay. Yeah. Aluyimba lwafumira ntubagamba nti no wayambadde mbubi nnyo. King byali ayagala.
Omusajja muledzuka. Alabe ku bintu. Byayagala. Byayagala. Era betwayambala. Video is simple by the way. It's even too much going on. So byayagala something simple. Me, it was my first time working with him. It's a privilege, So I was happy to work with him because he's a great, or even the best. Okay. Kavideo kafuluma ngo omutuddeko ne baga nti muyita mino ko. Namukola bingi. Omukole. Oyaga fuka haki ya kumeka. Anedda mukyala we mukwano gwange. We bibeera. Anza timne siri bwentyo. Mukwano bange. Sitaba bakira kutaba nkakanya. Taba. Si kwawukanye. No, like simesinga na musajja nga datinga mukwano gwange. Sisobola. Ate woba omufumbo it's different because nga simanyi. Yeah. Twaba njagala nnyo kuganja gamba mukwano gwange. You don't date married men? No, not dating. Auto married men went to come dating amba sinategedde nti ali married. Bwoba otegedde? Amba tegedde nga mwesonyiwa. Kata ntagenda kuntwala. So you don't date married men? I don't. Nga ngobe mbwa. Ngogobe embwa. In simple terms. Okay. So you get temuyina akwadde kakwate. You and Saha, nothing is going on. Nothing. I worked with him. Ne mumanya. Ne fuka chaliwe. Ngabola chaliwa David. Like that. That's it. Wakyaganya okukola n'abayimbi abayina amanyi nnyo abantu ne bagamba nti collabo zo zikola nnyo singles. No, like nga bwe ngambye bwe kyajja. It just happened like that. Like Nesim. Anti okozeeko n'abayimbi abayina amannya okusinga. Nnyimba zaabwe zitambula nnyo singles. Nina obusobozi. Okay. Okukola nabo. Yeah. Ati doctor yaddako? Ani doctor? Kamili. Kozi olwa palaso ye wamuwadda byabwa. Abali mu myaka gyange. Ebintu mu area zone yange. Palaso yaggwa Lutala awedde, King Saha awedde. Ani gwe tuzzaako? Ate yagala mukugambe. Ngenda tulako mu bakyala awo katini. Tosobola beesembereza abo. Abakyala? Si bangu. Waliyo omukyala asooka wa kolabo yeetunulako bwakutunulako. Winnie asobola. Winnie asobola. Lwakitamba. Winnie asobola. Winnie Nwaggi can give you a song? Yeah, why not? Same body. What do you mean same body? What's wrong? She can. She can. I don't think she has a problem. Just I think ayina kwagala luyimba. Nakuvibinga na Ronnie mukola. Ya mimbi gwe gomba okola naye. Ye mukyala gwe nanjagadde okukolako naye because tina that resemblance. Video jabba nyumira olaba. Mija nyumira. Body to body. N'abalala. Okay. Yeah. Talking about your music, olowooza ki ekyandiyongeddwamu ki ekibulamu obeera nti ofuuka international, worldwide? International promotion. Omuntu bwe yakuba international, olina okubeera ne international promotion. Yeah. Should we expect a concert this year? Should we? Yeah, we should. Mwezi ki? Nabaga bwe ndikola concert ya Uganda, omanya kati awo music mazi. Oba ogenda retiring? I'm done. But I'm doing so many other things. I'm done. You can't sing for 10 years. Abantu basigala nga bakyakuli mu nnyambadde. Nga bakwagala. You have to invest in that shining time. Jolina, where you're getting connected, you're kufuna ebintu ebyenjawulo from people. So olina okukosa omukisa ogwo. Okay. Nga bw'okolamu ebirungi by'onaabeerako. Wali nga batandise okukoowa. Okay. Yeah. Bw'osabye oluyimba ne Winnie Nwaggi before nga wakajja nti baali bamanyi muyinako obuzibu. Obuzibu nani? Ngati mwena muyina emibiri nga buli omu agyewulira. Acha mwali mwagala. Nga agyewulira atya. I'd never met her before, by the way. Then nemu meeting again. She's cool. Just abantu baba balowooza omuntu nanze naye tebasobola kukwatagana. Lwaki? Anti ye ndowooza yammwe because mwe mulowooza onalina owala n'oli n'oli alina owala n'oli. She's cool. Naye muyimbi yenna gwe muyinako ka beef like ng'abalabe bali. Ka beef? Muganda wange, no choice. Sina muyimbi gwe nina beef. Okay. Yeah. Talking about the federation, tetunakulaba anywhere. Buzibu ki? Siritegeera. Ki ky'otategeera? The whole concept siritegeera ya federation. Yeah. Ate yajja kati nze kankunnyonnyole. Kati nnyonnyola. Yajja okuyambako abayimbi funa copyright. Anti guba mulimu gw'abantu abo abali qualified for it. Bali
wekibeera nga kiri amplifying ekitandisa okukola then ffenna kiba kitukolera. We don't have to gather ffenna tulina kubeera awo ffenna no, of course oba busy. Nagendayoko once naye nga tebalina start time tebalina end time. Obeera okuva ku makya paka there is no nti oba tukoma ssaawa zino. Kati oba olina ebirala byonna okukola you can't be there every day. But whatever movement gye baliko eyamba bayimbi bonna. So ffenna tulina kubeera awo you know kubanga kibakola genda de kiyamba ffe kigenda tuyamba. Nga tumaliriza abantu boogera nnyo ku Shakira baagala okyuseemu muki mu ngeri mu outfit zo tukyuseemu tudde ku nnono ndowooza kano kali okay kandi kenna okubeerako mu stage kenna okwambala ku stage naawe kati bajjati bo banaawulira baddadi kabatubulire tulina okwambala si mwe baledi mwine empalana kabaddadi kabwogere nti Shakira akyuseemu atali musajja sirika oba oli mukazi sirika kuba ekizibu kyonkimanyi bave kunyambalayo oba oli mukazi ekizibu kyonkitegeera enyamba abagiveeko oba oli musajja awo tuwulirizeemuko weegomba nnyo abayimbi b'e Bulaaya abo because concept zijja nga otunya oluyimba luno lulwo n'essaha engeri gy'obadde oyambaddemu ezo video Bibulaaya be bakwata video nga bambadde batyo kati lwafaananye lwani nga ba Beyonce abo. Of course, I think most musicians in this world look up to those Western musicians because omutindo gwe baliko their music travels all over the world. So buli muntu yandiyagadde okukolako nabo, so they look up to them. So yeah, I look up to them a lot. No change of outfits. Akugambye oba mukazi ndeka mere extra no banton bireke waliwo omukolo gwe nagendako nenda bwomwala ngaali so simple omugole ngaali so simple nenga I like simple naye ate nze kugwange nina okuba extra. I can't be that simple, it's too simple, you know. Kati muwala munange oba oliyo nga byenyambala bikuyitirirako I understand. Bireke bindekere abagamba nti oswaza obusiraamu boyinza baabo bakakinga tumaliriza oswaza obusiraamu bye babukola obusiraamu bye bakola obusiraamu anti oli musiraamu ate okunama kati teri muntu asinga abantu beebikkirira mitima mikyafu kankubuulire abo bahajjati baneebikkirira abo balina empalana balina that enziro bagita nziro balina enziro ku mitima balina emitima ebyeri abantu kati osanga hajjati ateebikkirira ate ng'ali very pure oyambalira byeyagala era bwe mba ngenda muzikiti of course bwe mba ngenda wa haji yes you know naye sogera ngamba nti nyambala ennyo neebikkire bagambe ndi muntu mulungi nento ne basinga n'okubba abasajja babannaabwe ne basinga okuma abaana emmere ne basinga okuma abantu okugeya abeebikkirira abo baveeko akakayo ako kabi nnyo no si kabi naye like bekweka nnyo in that image they hide the true colors in that image as opposed to being real be you know omanyiza taata wange aŋŋamba nnyo nti eddiini eva munda taatawo yes taata wange hajobed yes aŋŋamba nnyo eddiini eva ku ki is okay with your dress code eva ku mutima yes is okay ali okay nenge gyoyambala kyoga yetamanyi kandaba ayinza ba yegalira mu kisenge nga yegalira yatya yanga eddiini omuntu eva ku mutima and as time goes on obudde bujja tuuka ng'olona weebikira nawe kati olina kugamba you know naye kati right now singa okagiye kubange nagenda emeka kati wonna agenda emeka nenkomawo ogenda meka mbadde nagenda bisya naye bagambye Shakira nti bw'ogenda emeka n'odda olina okukyusaamu kuki kunyambala oza kanjira nindako senyambala kulemeseza ogenda emeka no timing ninga kale kaninde kati ogenda naye ng'okiina ekirooto si kirooto mbadde njagala kikola bisya ebadde ku bucket list yange naye bangamba juzi recently naye Shakira okyome ova emeka ogenda kyusaamu oze kanindeko bwoti osubiddwa meka lwanyambala next time njagenda ninga kanjira nindako sooka onyumirwemu si kunyumirwamu binkyampa emirembe you know going to be an upcoming ebiyimba ebyokuwemula byakuba ku mulembe gwa Master Blaster
Master Blaster yani. Tomumanyi. Tinja. Emboko. Tuli mu kwepicha onyumya mboko. Come on nawe. No waliwo wotuuka mu industry nga tebikyakuluma balayi. Nga tebikyakuluma nomiyadde. Because tosubira buli omu kwagala byokola. You don't expect everyone to accept you. Abakwagala bamala. Abo nabo bakuvuma mutomanyi kuyimba tulina budde bwabwe. Kati abo sibawulira nabuwulira. Biruma wakatandika atonna bakumanya. But after that wobeerawo ennyo Upcoming kikuluma. Ati ye bw'aba akulaba kati kiyinza kukuluma nga gwomanyi si kyoli kikulumira ki ati kamiliyoni mulembe mulala eno generation ndala abaana banyumira music banjawulo kati tebiyinza kukuluma mpozi nga wakatandika Winnie Nwaggi Amagezi n'agamba nti wega kundaba kamere walongo nenge taata w'omwana we tajamula because omusajja ata taking a responsibility taina laba mwana ewuwo kiri kitya ewange wange aweereza ate aziweereza mu dola aziweereza mu dola sawa kati taata oyo owagundi owani nze kankuwa piece of advice eyo na gy'oli gezaako okubira omukyala Winnie obeeko ky'otandikawo. That's all you need. Bako ky'otandikawo. Tositeyongera kusirikana kwefuula wakabi kuba oli kitata kisiru. Just baako ky'otandikawo. Fe abakyala kye twagala mukubira omugambe ensonyiwa. Mbadde nsaba nnyambeko ku kino. Kankwerezeyoko olwanga $1,000 kino kankwereko $5,000. Ebyomukozi byonna bijja kgenda bigenda ajja nakubyera nako gaba ne taata w'omwana wange mumuveeko. That's all he needs to do. Kive mu kwesibisa sibisa. Thank you.